Leero nayitibwa Minister of Lands oluvannyuma lw'abakulu abamu aba Buganda okuvaayo ne bemulugunya ku byapa ebyange byennyina ebya Kiamu wali ekigo ettaka gye buvuddeko emabegaawo litwali tulina kinkaana n'aba Buganda Land Board. Nze ng'omusajja Omuganda era afumiitiriza nga bwe navaayo ne njatula tinze Kiggundu siina njawukana na Buganda ate ffe Buganda sisobola kuvaayo ne nnwana ne kabaka wange. Nabategeeza nti nali sisobola kulwana na kabaka era ensonga nali nziwummuza. Ng'omusajja afumiitiriza nasalawo nzikakkanya ensonga ezo lwakuba nali siina bulambulukufu bumala okulaba muntu gwe nali nnwana naye nga mudda saagala kwesanga tugeze nga nnwana ne kabaka wange. Naye navuddeyo nga nsinzira kufumiitiriza n'enkizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa Emengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwakabaka bwa Buganda, ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka ly'Abaganda. Wovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga bateekawo ekifaananyi kya Kabaka nti hamu yuno alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu. Abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu, abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor, district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor, head of surveying and mapping Buganda Land Board. Yomu yakola report Emengo, yomu yagiverifying ate yagitwala ku district naja approving. Tosobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report jeji approving ate jeji verifying. Kitegeeza there is a conflict of interest. Era nkubira aba ejijjo Mulanga Kizito Bakiru bamunoonyerezeeko bamukwateko nga amateeka go gakola ki gagamba because that is conflict of interest between the private sector and public sector. Nitubaamu n'abakyala nga Bareema bo bavudde mugano abo okusinzira ddala babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo. Kabaka ayina ettaka abadde n'ettakawo eka 32 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza Abachina n'Abayindi oba muddugavu nga gwe Kiggundu gwe Ssebugwawo gwe Ssekitto tebaguza wabula baguza Abachina kati n'ettaka lino libakayanira eryange eryapa ebyapa bye najja wano ku minisita w'ennyimiridde era bwenjogerera balikayanira nga baagala liguza Abayindi aba golf course. Ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikakkanya. Nze nga Kiggundu afumiitiriza nasooka ensonga